Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. Yes, awo wenyini wetugenda otandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates vimba kulisaayo mukulike obwakedde mikwano gyange mwenna abali mu nsonda z'eggwanga Uganda saako nammwe abali wabweru w'eggwanga Uganda. Kaakati nno ebyo ebigambo bye nkuteeredde mu katambi. Oyo minisita wa ICT avunaanyizibwa ku information yonna efuluma mu ggwanga Uganda, Minisita Dr. Baryomunsi. Kakati n'ebyo ebigambo bisitudde olutalo sinziggu wakati wa Minisita Baryomunsi saako ne Chief of Defence Force CDF General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni eyeegwanyiza nga ebizze byogerwa entebe ya kitaawe eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gyamaze ko emyaka 4 ng'akulungula ng'agenda maaso n'okukalakata bannayuganda naye mu ngeri ey'amamkyolo ng'agenda maaso n'okukyusa ssemateeka w'eggwanga Uganda okumuwa omwaganya okusobola okuba ng'atwala eggwanga lino emyaka egiwerako. Jjukira nti nno ssemateeka yali alagira kukoma ku emyaka 7 n'amukyusa era ssemateeka yali alagira okukoma ku bisanja obutasukka bisanja 2 omukulembeze yenna abalondeddwa bannansi. Ebyo byonna babitunuuliza kyamuli ssemateeka ne bamukyusa kati nno yembiranye kati eggwanga lya Uganda lyolekedde. Nga sinnakuteerako full video ey'ebigambo bino ebizadde kalumanywera wakati wa Minisita Baryomunsi saako ne General Muhoozi Kainerugaba entabwe evaawa. Bino byonna nga tubyogera oyina omumanya source, the root cause olw'ebigambo bino kiki ekyawudde. Bino n'ebigambo oyinza obbirabyanga ebiri awo ffa n'obitwala nga ffa naye bikoze kyamaanyi nnyo okudividingamu cabinet ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era wenjogerera balikabwa nango Minisita Baryomunsi saako ne Muhoozi Kainerugaba balikabwa nango si be bali ogubadde gubasaza mu kimu ng'embazzi. Kaakati root cause evaawa akalulu we kaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye baali bamusuubira okubeera nga si gyali era ne bagezaako enfunda eziwera okumunoonya ne bayiwa battalion ne bateekako investigation ez'enjawulo banoonyereze Robert Kyagulanyi Ssentamu wawe yeekukumye. Kaakati okwekukuma kwe kuleetedde kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutabanguka. Wano Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze w'abantu omulonde nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Platform wano watuusizza kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni atandise ogiyuzaayiza obuwero. Kino buli munnayuganda yenna abadde awagira enkyukakyuka kyabadde alindirira. Kino kye tuyita divide and rule. Ali eri abikolera mu nkukutu abikolera mu Hyde Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bano batandise dda okweyuzaayuza. Yabagambye nze sigenda bafaako, sigenda baloopa mu kkooti, sigenda baloopa mu ICC, mugenda tandika okweyuzangana na mwekka. Kati bakitandiseeko. Golowooza ki ekiddirira? Ngenda kubanga nkutwala mu katambi osobola okuba ng'owekkaanya ebigambo bya minisita bye yali agezaako okulifaalinga ng'entabo eva ku kwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sooka obiwulirize n'oluvannyuma nkwongereyo. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication and he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by
by June 6th. Did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was arraigned for hanging? More or less. Yes, more or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority, with the president. Admittedly, his tweets make my work a little bit difficult. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu wamala okwekweka ne bamuwenja obuseenene nga tebamulaba. Amawulire gatandise okuyitingana mu sources ez'enjawulo okuva mu cabinet ministers saako ne mu bitongole eby'amagye saako ne IGP Inspector General of Police tujjukira ne yakola statement. Baminisita Ssaabaminisita naye n'ayisa statement ng'agenda mu maaso n'okuwa commands ze nga bonna boogera ekintu kimu ku Kyagulanyi nti teri amunoonya aveeyo gye yeekukumye adde mu maka ge. Naye jjukira nti nno bino ebigambo byayogerwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyawenjezebwa buseenene ng'abantu abamugamba okuva mu kwekweka kwalimu ebadiployinza amagye mu kkubo erigenda ewuwe. Sina kyokka n'okudiployinga mu maka ge ab'ebyokwerinda nga gy'oba nti bagendayo ekigendererwa kya kukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu si bwe kyali. Wabula newankubadde ebigambo byayogerwa, minisita avaayo n'akola statement ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teri amunoonya, yandibadde akwata ekkubo n'ayolekera mu maka ge n'atandika okukakalabya emirimu gye nga bakandidents abalala. Era bakandidents bonna bali beesimbye ku kifo ky'obukulembeze tewali abanoonya, tetulaba nsonga lwaki yeekweka. Naye bino baabyogeranga bino bwe bongera okudiployinga amagye mu maka ge, bwe bongera okuteeka road blocks mu makubo okumuwenja obuseenene wa waayitidde, naye yasigala abasoomooza. Kakati oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo byakontana n'abamu ku bakabineti abakulembeze mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, omwali Chief of Defence Force Muhoozi Kayinduga. Tujjukira bulungi ng'agenda mu maaso ng'atwitinga ng'agamba kati order gye mpadde sikyawenja buwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu, kati mwetaaga oba mufu oba mulamu, era mmulagira aveeyo gye yeekukumye yeeweeyo mu mikono gya poliisi. Kati omuntu w'omala okola statement n'ogaa tolina ky'omwetaaza era tomunoonya, akola statement yaaki ku poliisi? Ye statement akola yaaki? Omuntu atalina musango gw'otannoonya. Kakati wano obutakkaanya n'okkontana mu bigambo kuzadde kalumanywera mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Gye bujjako ngenda kuwaawo vidiyo nga minisita wa ICT Baryomunsi agezaako okukakasa eggwanga nga ye omukulembeze alina okuwa amawulire ag'omunda mu ggwanga akulira ICT, ng'agenda mu maaso n'okuba nga wa information nga clarifyinga ng'atangaaza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teri amwetaaga. Era aveeyo gye yeekukumye agende mu maaso n'okukakkalabya emirimu gye. Aveeyo yonna yonna gye yeekwese kubanga gavumenti temunoonya. Oluvannyuma lw'okukola posts ezo tuddamu ate enkeera okulaba nga ne CDF akoze information eyiye. Sooka olabe katambi kano. Abanga Chief of Defence Force naye agenda mu maaso n'okutwitinga ng'era agenda mu maaso n'okutiisa n'okukanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'oluvannyuma lw'okuvaayo n'alangira nteri amunoonya era tetulina kye tumwagaza, eggwanga lirina ebyokkola bingi, yandibadde avaayo gy'ali. Kati ate Muhoozi Kayinduga n'agenda mu maaso n'okutwitinga ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweeyo mu mikono gya poliisi. Era we mulabirako saagala kubasuubiza nti n'anaavaayo nga mulamu, mwetaaga mufu eiza nga mulamu oba nga mufu. Byali bigambo bya Chief of Defence Force bye yagenda mu maaso n'okutwitinga ku mukutu gwe ku akawunti ye eya Twitter. Kakati minisita mu kulaba ebyo
kikatambi ke mbateereddeko mu maaso awo n'avaayo n'agamba nti tweets za Muhoozi Kainerugaba za CDF zigenda mu maaso n'okunkaluubiriza nga nze avunaanyizibwa ku information mu ggwanga, zinkaluubiriza omulimu gwange. Oba okwo okategeera ng'agamba naye ng'oggyeko ekyo si bye bigambo bye tutwala ng'ebiri serious, olw'ensonga nti saagala bannayuganda mu bitwale ng'ebiri serious. Those are minor issues, those are minor things. Nti azze akola posts ezisingawo naye nga tafulfiringa. So kino kibeeraliikiriza bwe yagamba nti nagenda tuga kano Dr. Kizza Besigye n'ennaku z'omwezi n'aziwa mwalaba nga akikola nti teyakikola. Kati tezibamalira budde nga mbufunza alinga agamba that is nonsense. CDF bya tweeting that is nonsense. You shouldn't consider it. Don't consider. Naye bannayuganda bo baasigala bakikonsideringa, saako n'abali ba receiving information mu mawanga ag'ebweru nga balaba ku tweets zino. Ekyewuunyisa nti wamala ozitweetinga azidireetingayo n'azijjayo. Kakati message eno we yagwa mu matu ga Gen. Muhoozi Kainerugaba nti Minister of ICT information gyafulumizza nti ebigambo byo by'otweetinga biyiyeemu amazzi, tebiina makulu era tebiina mulamwa. Kakati awo emberenge n'egaga, era emberenge okugaga obulungi yagaze lunaku lwa leero we twalabye Muhoozi Kainerugaba ng'avaayo aluma n'ogwengulu ku bigambo ebyamugambibwako Minisita wa ICT, era kati wenjogerera bali kabwanango. Kino nno kyawuddemu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Golowooza kiteekawa kabineti eno? Kabineti eno ke kakiiko akatuula nga kateeseza eggwanga butalo ligenda okgendamu mu maaso, biki byayinza okukolera eggwanga ebiritwala mu maaso. Kakati bwe baba nga beeyuzaayuza, golowooza eggwanga ligirekawa nga Uganda, kirekawo eggwanga nga Uganda. Kino nno kyenjagala naye weefumintirizeemu, naye nga sinnakutwala buziba kansooke nkuwe katambi kano ng'agenda mu maaso n'okukakasa. Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kikuyiye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye naye tewala munoonya. Naye tumanyi kyayekwese kujjako nti tetulina interest mu ye, singa twabadde tumwagala nobwa tukulya America tusobola kukyayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. So mubuuziza nembitamu mu luzungu naye gambiremu mu lufuutifuuti. Mugambye bamuje abakutte ng'omukulu Muwanga Kivumbi, mwogere ne ku kya Bobi Wine. Muwanga Kivumbi waliwo emisango gye bamutaddeko kubanga waliwo abantu abafa Butambala. Ate kibi nnyo nti abantu bafa bw'ensonga y'obululu, naye ebyo biri mu kooti. Katulindirire okunoonyereza ebigenda kutulaga, naye tusuubira nti kooti ejja kubitwala bulungi. Omukulu Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kikuyiye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye naye tewala munoonya. Naye tumanyi kyayekwese kujjako nti tetulina interest mu ye, singa twabadde tumwagala nobwa tukulya America tusobola kukyayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. Ebya intaneti okugigalawo, yes, kituufu nti ennaku zino economy yaffe ery'obugaga
internet ekola kikulu nnyo naye twali tulina information eraga nti waliwo abaagala kukozesa ebya internet okuleeta emivuyo naye kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ffenna wenange tulina edembe ate tuli safe netusalamu netugisalako temporarily naye katekomyewo twakikola obw'obulungi bw'abantu ffenna abannayuganda kubanga tuba tetwagala muntu afiirdwe obulamu oba akosebwe kubanga tuli kati wano kabinenti weeva okutandika okukontona mu bigambo nga Muhoozi ayina bibye nga ne minisita ayina bibye. Kakati bino ebyagudde mu matu ga Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti ebedda weegute weeguli. Ffe bye tubadde tulabanga content ku social media bitandise okuvaamu crash eri eggwanga. Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti minisita wabanga yayogedde ebigambo ebityo tagenda kuddamu kulondebwa, teyeetaaga kuddamu kulondebwa. Ensi eggwanga lirinnyamira nga kwegamba nga kitaddewo ebibuuzo bingi eri bannayuganda wakati w'obuyinza n'obukulembeze, wakati wa leadership and power. Muhoozi ayogera byayogera ng'akozesa power, obuyinza. Kyokka minisita bali omunsi agenda maaso n'okwogera byayogera ng'akozesa obukulembeze, leadership, ng'omukulembeze lwayo omu kubatula ku kabinenti esalirawo eggwanga. We tuba tugeraageranya amaanyi ga minisita ali ranked higher than CDF. Era lanka yebeera waggulu nnyo ku Chief of Defence Force kubanga ye atuula mu kabinenti ku nsonga ezikwasaganya eggwanga ezitwala eggwanga mu maaso. CDF omulimu gwe kukomandinga military ate nga of which military eri under civilian, abantu bannansi bagirinako amaanyi. Kakati kino kitaddewo question nti obuyinza engeri ki gye bukwatiddwamu, obuyinza saako n'obukulembeze bigenda tambula bitya mu ggwanga lyattu Uganda singa embeera eno enaasigala ng'egenda mu maaso nga tetusobola kontrolinga maanyi, buyinza na bukulembeze. Nagambye minisita abeera highly ranked nnyo okusinga ku CDF w'eggwanga kubanga CDF abeera under civilian control kubanga avunaanyizibwa ku magye ate amagye gasayininga mu constitution okubanga gakuuma eggwanga gagiweereza. Ate okusinziira ku constitution eyabagibwa alambika bulungi nnyo nti teri wa magye, teri military officer n'omu alina kwenyigira mu byabufuzi oba mu kabinenti. Cabinet minister alondebwa na president. Eyo kyenjagala omanyi. Era yalina obuvunaanyizibwa okulonda kabineti. Kati Muhoozi wavaayo, yalina obuyinza okulonda minisita. Kati Muhoozi wavaayo n'agamba ono minisita talina kuddamu kubanga alondebwa. Okusinziira ku kye yakoze kiteeka eggwanga ku bunkenke kuva ddi ng'obuyinza bwe busalirawo baani abalina okutwala eggwanga mu maaso. Obuyinza bwatandika ddi obw'amagye okusalirawo nga bwe bulina okulonda kabineti erina okutwala eggwanga mu maaso. Kyokka ng'okusinziira ku constitution yabagibwa alambika bulungi nnyo teri wa magye, teri military officer n'omu ayina kwenyigira mu byabufuzi mu kawaayiro akaakolebwa mu UPDF amendment bill eyayisibwa mu constitution. Eraga akawaayiro act 105 ne 106 kakugira bulungi nnyo ene military officer obutenyigira byabufuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Era ne bateekawo neka section nti omusirikale anaasigala ng'ali neutral bbanga lyonna n'abeera na lanka ki asigala aweereza abantu, asigala aweereza both the government and the civilian. Kati wano tulengera nga obuyinza mu b'amagye buyawuddemu bwekubidde sayidi emu
eri gavumenti kyongera okutiisa eggwanga n'oditeeka ku stake n'oditunuulira wa gye liraga nawa gye ligenda okukomekkerezebwa. Naye nga nkugambye teweerabira entabwe kuva lwakubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu kwekweka kati yagenda mu maaso n'obakozesa zino ensobi. Wabanga omusajja omu ali ku hide tali nawo, is not present, is absent, abakozesa ensobi kasinga abadde mu ggwanga. Kati golooza singa onoomwegattako ensobi mmeka z'oyinza obbakozesa bano okubalaga nno tebakyasaanidde kubeera na buyinza oba bukulembeze butwala ggwanga mu maaso nti obukulembeze bw'abava dda mu ngalo. Kano kabonero nno akalaga nti obukulembeze bw'abava dda mu ngalo. Kubanga n'ekintu kye basobola okukontrolinga tebakyasobola kikontrolinga. Kati wenjogerera Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba saako ne Minisita Baryomunsi, Minister of ICT Bali Kabwanango bagenda mu maaso n'okuweereza ebisongovu ku social media. Ono aweera nkolokooto nga wagenda omuggyako ku cabinet. Kyokka si yavunaanyizibwa okujja omuntu ku cabinet oba omuteekako. Naggambye bwe tuba tugeraageranya lanka za CDF ziri wansi nnyo ku lanka za minisita. Lwa nsonga minisita asalirawo ggwanga, ateeseza ggwanga era y'omu ku batuula mu kakiiko akateeseza eggwanga, engeri gye bagenda oditola mu maaso, kiki ekibulamu, tukoze tutya. Ono Chief of Defence Force y'omulimu gwe commandinga amagye nagapreparinga ku byokwerinda by'eggwanga ate nga gali under civilian control. Bannansi balina okontrolinga amagye gano era kikolebwa mu nsobi okubanga munnamagye asangibwa nga ali mu kujeeza civilian munnansi. Alina kusigala nga alwanirira muntu wa bulijjo ng'ali neutral, nga taliko saidi ya gavumenti, taliko saidi y'abantu. Kati gwe mulimu gwa military officer, komanda nawaba commander in chief. Kati ono CDF, Chief of Defence Force. So obunkenke bukulaga engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yatandise okwawula mu kabinenti eno egenda eyulika agifuula obuwero. Oli ku Yugi Update TV kwa dosinzo oba ng'otuwuliriza. Nkutegeeza gwe mukwano gwange ekintu kimu ky'osobola okukolera channel eno kusharinga, kusubscribinga, abajja mu comment section mwebale nnyo. Nkiwa comment zammwe ziddibwamu. Mbagaliza olunaku olulungi, tujja kubanga tukomawo. Mweraba.